Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Emabega kaawo nkuwadde amawulire nga Sam Okanya abangi gwe mumanyi nga Sami the Mighty Family amaze okubanga ateebwa ku mukutu guno kwennyini ogwa Redison TV. Kakati nina wano akatambi era tukataddeyo ku mukutu gwaffe guli oba emikutu egy'enjawulo era katambudde nnyo. Sam Okanya n'obuvumu obw'ekika ekyawaggulu avuddeyo n'ayogera era n'ategeeza eggwanga nti Balamu Barugahara Atenyi ono nga ye minister avunanyizibwa ku nsonga ez'abavubuka Balamu mbu okusinziira ku Sam Okanya n'abantu abalala ababadde emabega w'emitayimbwa kigambibwa nti Balamu yasiba abantu bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform n'ebigendererwa ebyokubeera nti babakaka okuwaayiriza oba okudyekadyeka ensi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakunga abantu okwekalakaasa newankubadde nga n'ogwo nagwo si musango yadde eddakiika n'emu. Kigambibwa okusinziira ku Sam Okanya oba Sami the Mighty Family eyakateebwa nga wogenda okuwulira mu katambi kegenda okubanga nkuwa bw'avuddeyo ategeezezza nti emyezi gy'amaze mu kkomera tagibaddeemu nti olw'okuba yazza omusango wabula abaddeyo ku biragiro bya Balamu ono yennyini gwe njogerako nga minisita ow'ensonga ez'abavubuka era ate yasiba abavubuka. Kakati ebigambo bya Sam Okanya saagala kubyongerezaako n'obuvumu obw'ekitalo n'obuvumu obw'ekika ekyawaggulu bw'ayogezza Sam Okanya bino byonna yabitegeezeza. Jjukira okuzzaako emabega Sam Okanya yakwatibwa mu kwekalakaasa okwatuumibwa March to Parliament. Abavubuka abangi ennyo mwe baatambulira mu beekalakaasiza nga bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe eri obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu Parliament okulaga Anita Mongo nti alina okubeera ng'alekulira. Bangi bakwatibwa, abamu baateebwa mangu, abalala baabeerayo, wabula nga Sam Okanya y'omu ku abo abaluddewo okubeera nga bateebwa. Era emyezi gibadde ena egijjudde Sam Okanya gy'amaze mu kkomera okulaba ng'ate tannaba kubanga afuna obwenkanya. Si yoyo nno yekka, bangi bakyaliyo era ku musango gwe gumu. Bangi bakyaliyo ku bigambibwa okuba nti baalya mu nsi yaabwe olukwe, baabatuuma emisango egy'enjawulo, wabula ng'ono Sam Okanya yali latest okubeera nti yakamala okuba nga ateebwa. Wabula ekisinza okuba nga kyewuunyisa ensi, ekisinza okuba nga kiteekawo embeera, ye muvubuka ono okuvaayo n'ayogeza obuvumu n'ategeeza tinze temujja kunteekako mbeera yonna, nja kubyogera era n'abyogera nga bwe njagala owulire mu katambi kano nga bwe tweyongerayo. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako. Balamu wewaleeta ddiiru zo mu makomera n'obusente bwe wasuubiza abaana era n'olukiiko nalulimu. Era bannange mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Mbadde mu busibe buno nga ndi kuwooda za Balamu. Balamu minisita w'abavubuka okumala emyezi 5 gye mmaze mu busibe mbadde kuwooda zo olw'okuba gwe n'afande Masiko akulira CPS mwaŋŋamba nkozese social media yange okuwaayiriza Kyagulanyi nti okwekalakaasa yakufandinze. Nembagamba sigenda kubikola. Ne munoonya omusango gonna gwe munteekako omwali okuntwala mu maka gange mukono munsibeko ebintu nene mwesanga ti amaka mwasanga ninayo omuntu waliyo bannamawulire nga byonna babiraba. Mubaddewo nga mwagala okunvundiza mu makomera n'okumpayalinga nsigale mu makomera naye nga mwankwata mu lujjudde ng'ensi yonna ekimanyi mwankwata mu kwekalakaasa kwanita masitigo kulaga bumativu ku nguzi egenda mu maaso mu ggwanga. Mbadde mu kkomera ng'omuvubuka nga minisita alwanirira eddembe ly'abavubuka gwansiba. Kyova olaba omusango gwange common nuisance. Common nuisance omusango guntambuza okumala emyezi 5 nga sinafuna bwenkanya. Wembuuliza gwe munnayuganda alowooza nti toli mu busibe olwo gwe wanaafuna omusango gw'omadda onaafuna obwenkanya. Common nuisance nesookera ku kooti 1 ey'akayizi n'agulemererwa n'agugoba eya Buganda Road ng'alemereddwa okusala omusango gwe gwa common nuisance. Kyova olaba obusibe bunene ngamba mbadde mbwetaaga. Ku lutalo lwe tuliko tukimanyi bulungi tugenda funa obwenkanya mu mbeera yonna. Okutiisibwatiisibwa kwe tuyisiddwamu tulimala tufuna obwenkanya. Omulamuzi Kayizi alemereddwa okusolovinga common nuisance
nembeera mu kkomera ebbanga lino lyonna ng'alemereddwa okusolovinga omusango gwa common nuisance. Nentuuka ekiseera ne bansindika mu kooti 2 ne bansindika mu kooti 3 kooti 4 mpaka ku kooti 5 nga ndi ku common nuisance. Kati wembuuliza munnayuganda gwalowooza nti toli mu busibe onaafuna obwenkanya ggwe nga toli mwana wa gundi. Olaba abalamuzi balemererwa okusolovinga omusango just public nuisance nga ne mu mateeka tebasobola kukusiba mwaka. Genda olongoose wali community service waayo kafayini bwe kati. Bansaba emitwalo 5 nengisasula. Ne bansaba abaneeyimirira omwali mange ne muwaayo ne bansaba passport. Ku musango ogwo bannayuganda nali nina okuba ma passport. Era njagala kubategeeza passport nzirina etali egi. Ne nali sigenda gibawa. Era abalamuzi mwenna mukimanye nti omusango gwali gwankwasa nga sirabawo we mbawera passport yange. Oba sigenda kufuluma mu ggwanga kuba ndi munnayuganda. Nali sibawa passport. Era njirina. Naye nagibamma mpaka muntwale mu earring mpulire omusango gwange gwe munvunaana. Kuba nkimanyi bulungi buli kye nakola nali nga nkikola mu mateeka ga Uganda. Okuleka ebitongole mwenna judicial ekitongole ky'abalamuzi Uganda Law Society mwe nali njagala mutunule mu nsonga zino kuba omusango gwankwasa gwali gwa human rights ng'erina okunvunaanyizibwako. Tegwali gwa bibiina, tegwali gwaki, gwali gwa bannansi. Ne tukwatibwa abantu 105 104 ne bateebwa nga tebasabiddwa yadde endasi. Nze ne munsaba emitwalo 5 nakati sizifunanga. Mutuuse ggoba musango ezo mwazitwala. Bannayuganda mutunulire obubbi bwe tulina mu ggwanga lyaffe. Nyimiridde wano oba ntudde wano wendi nga we tusinziira okulwanirira eddembe lyaffe. Nga mbagamba bannayuganda nga nze Saamu okusinziira byempiseemu n'ebyenkyayitamu. Sirirwedde kuzikiza kubanga nkulidde ku street manye ekintu eki eddembe tebalisaba. Balitwala butwazi na kabuli. Kati ndina okulirwanirira era nga nze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.